sikyasobola kusitula lulimi nga bwe nalusitulanga luli nenvuga ebigambo byange nembigusa naye ekyo kye nasigaza nkyebaliza Mukama kubanga nga bwe nkugambye nali nina era bwe nagenda e India banziramu ekigambo ky'ekimbaga nga situnabakkusaako kiso sooka okakase onokkiriza ebinaavaamu kubanga tuyinza okukolako notaddamu kwogera nembaga asiina buzibu nensayo nga ne batamatira omwana gwe nagenda ne bamuyita nga siriiwo ne bamugamba jangu osayininge naye olwokuba naye yali amanyi obugumu bwe nalina naye nateekako omukono nengenda mu theatre nakolebwako abasawo 11 bankolako essaawa 13 ate bankolako nga mpulira tebansanyalaza nzenna basanyalazangawo okawokka bagenda okukolako nga batemye omutwe guno gubikkuse nga mpulira buli banyiganga ekyuma nga mpulira nga bambuza owulira otya basobole okuseetinga ebyuma byabwe mubiri nga bategedde nti kyebigenda okukola nakitegeddeko sejjusawadde n'akamu oba okudisikareginga abantu bange nti ebyo mubivemu temubiddangamu naye banga nti genda ojja kubeera nga abalema abalala naye gwe obulema obwo buli mu lulimi era nembukkiriza neraba mu Uganda empya nkyagirinamu essuubi kubanga omulimu gw'okununula eggwanga sinnagulekera bantu balala nange nkyagulimu era bwe gunaba tegunnabaawo sijja kussa mukono okuggyako nga nfudde bufi abakulembeze aba bulijjo n'abakulembeze b'abasiraamu bennyini nga basirise omufuzi abayita n'abagabula ne banyumya mboozi ndala nensula ku ddoboozi neŋŋamba abantu baffe abakwatibwa nga balangibwa obwereere mulekeraawo bakwata okubeera omusiraamu si musango ekyokubiri abakwatibwa ne batwalibwa mu makomera mbawozese mu bwangu emisango gibasinge mubasalire mubatte abatalina mu bisango mubate buno buvunaanyizibwa abalala bafa bufi nga babuliko nze sifudde mundeke mbukole Mukama kyanaaba nsobozeseza okukola nja kikola era nja kituukiriza. Tuli wano nga tukungubagira muganda waffe Hussein Kyanjo Mukama Katonda gwe yajjudde olunaku lwa leero. Hussein Kyanjo abadde mpagiruwaga mu Jeema ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ate abadde mpagiruwaga ne mu community yennyini mwe tuwangaalidde ng'abasiraamu ng'abaganda abadde muntu wa mugaso nnyo abadde alina ekitone Mukama Katonda kiyamuwa nga bw'akwata ku kintu kyonna akiteekamu amaanyi ge akiteekamu obusobozi bwe akiteekamu buli kyonna Katonda kiyamuwa n'abeera nga akola omulimu ogwo n'obuvumu okutuusa Mukama Katonda lwamusaasira n'aguggusa. Twamulaba nnyo nga neesimbyewo nga pulezidenti nga Hussein Kyanjo ye spokesperson wange omulimu ogwo n'agukola bulungi nnyo. Twali bapya twali ffenna kye tujja mu byobufuzi twali situlinawo tumanyiddwa naye ng'olabira ddala engeri gye twavaayo n'ettutumu n'amaanyi ge twafuna gaali g'amaanyi nnyo naye nga omuntu wamu yali ki ayina ekisumuluzo ekisingira ddala obulungi kulaba nti nno tukola omulimu guno bulungi yali muganda wange ono Hussein Kyanjo era tumusaaliddwa nnyo naye nze njagala tumuyigireko saagala tubeerawo nga tusaalirwa busaalirwa njagala tumuyigireko tubeeko nekye tumumanyiiko naffe tweweeyo okukola naffe tweweeyo okusaavinga community muleme kulinda nti nno mugenda kusaavinga nga mukuze naddala abavubuka mweweeyo mutandika okuweereza community gye muli mu mizikiti mu bitundu mu LC muveeyo nga mujja mwemanyiziza okusaavinga abantu nga muweereza abantu baffe balina obwetaavu bungi nnyo oba bwa ttaka oba bwa kubasomesa oba bwa kukola ki oyo ye Hussein gwe tubadde naye ebbanga lino lyonna era twebaza Mukama Katonda yamutuwanga kirabo era tusaba Katonda atamuwummuze mirembe naye twagala nnyo okulaba nga awabadde Hussein omuntu omu ng'owa Jeema tuzaawo ba Hussein 300 abazze okubeera nga bamukola ki nga bamusikira so tuleme kulaba bulabi tuli awo tusaaliddwa nnyo naye twagala okukozesa Mukama ekintu kino kyatuleetedde tubeere nga tulina kye tukiyigamu. Mayanja Kibirige chairman wa Jeema era nga nze omu kwabo abeesimbawo ne tuvuganya
omukulembeze bwa pulezidenti ku mulundi ogwo twavuganya abantu basatu mwalimu nze Dr. Semwogerere ne pulezidenti Museveni. Ennaku ezisembayo ez'omugenzi wafunyeko kyansi okusobola okumanyako obulamu bwo bwasembye? Obulamu bwo bwasembye bubadde bulamu bwa bulwadde. Yalwala yafuna endwadde za mirundi ebiri. Okusooka yafuna obulwadde obutaategeerekeka. Omusawo yamugamba nti bwali bulina okuva ku bintu bisatu. Ekisooka ayinza okubeera nga yafuna accident ey'amaanyi ennyo. Ekyokubiri ayinza okubeera nga bamuwa obutwa. Ekyokusatu ayinza okubeera nga bwali genetic, naye ne batunula mu bintu byonna ebirala nga kirabika teyafunagako accident y'amaanyi, n'ekyokubeera genetic obulwadde bwamukwata bukwasi, ne tutuuka okulowooleza ddala nti oba oliawo yaweebwa butwa. Kakati obwe bulwadde obwasooka okumuluma, era obulamu bwe baali babutadde mu baatule nga buliko baatule eyo nga buli kiseera agikyajinga, omutima tegusobola okubeera nga gupika. Kati ate yali akyalina obulwadde obwo, ate najja n'afuna kansa ow'ekyenda. Ate kansa oyo olw'okuba yalinanga kino ekirwadde ne tulowooza nti mpozi kino kyekirwadde ekimuluma, naye ate ogenda okwejjukiza nga ate yali alina kansa, ne batandika okumujjanjaba nga ali ku level kumpi yakuna. Era tugezezzaako kyonna ekisoboka, ajjanjabiddwa naddala mu Buyindi emirundi egiwerako, naye okutuusa kaakati muno Mukama Katonda lwasazeewo n'amujjulula. Bw'atyo Mukama munnaffe bwe yamugye mu bulamu buno obw'oku nsi, twabadde tumututteko ekibuli mu ddwaliro, n'abeerayo kaakabanga katonotono, naye ng'era okuviira ddala lwe yasembayo okuva mu Buyindi, embeera yabadde alabikira ddala nga munafu ddala. Museveni ne banne nti Kyanjo ku bye batugambye nti wayinza okubeera waaliwo obuzibu. Kikwewuunyisa nti Honorable Kyanjo abadde ajjanjabya wabweru wa ggwanga, ssente nga zifa, naye nga mu ggwanga lino tulina amalwaliro amabi. Era ne mu kino bw'abadde nga akyali mulamu ng'asobola okugamba mukama wange pulezidenti wa Nuupu nti akola bw'oti, n'agamba bannabibiina by'obufuzi abalala mukole bwe muti, kubanga ye abadde alina omutima ogw'ensi, abadde alina omutima ogw'eggwanga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Hajji Kyanjo namulaba omwaka gwa 2021 ng'azze mu kampeyini. Namwagala nnyo, be bamu ku baatu inspiring okuyingira ebyobufuzi kubanga yali musajja nga annyonnyola ensonga nga owulira ng'onyumirwa. Ne tutambula naye n'agwa, omwaka ogwaddako ekisanja ekyaddako n'awangula. Naye ye musajja abadde akola ebyobufuzi ng'agattamu eddiini. Abadde smart nga siwe ebyobufuzi bino ebya fitina, ng'era kampu ye tabakkiriza kuvumirira mu opponent. Lumu twakikolako naye ng'agamba bannange ekyo tekirina makulu, twogere ebirungi byaffe, kampeyini zigenda kuggwa. So n'atuwa ekyokuyiga. Hajji Kyanjo mu kyokugattamu eddiini abadde tayingira bbaala kunywa mwenge. Ng'era omuwagizi bw'amugamba mbu Hajji bw'amwakagira ng'abaga bannange n'omusajja eddiini yange tenzikiriza, naye nsaba buwagizi bwammwe. Abadde ayogera ebintu avuddewo mu kaseera ke twali mwagaliddeko ennyo, kubanga be basajja ababadde bajja okubeerawo nga bavudde mu byobufuzi nga beebuzibwako. Naye kaakati ogenda okutunuulira basebaana bafudde, basemogere bafudde, onoonya gy'olaga singa wabeerawo ensonga y'obwobufuzi nga olaba tewali wakulaga. So tumufiiriddwa nnyo.